Guys, njagala kubanyonyola ebikwata ku Gloria wamwe bancha wadda. Omuyimbi w'eggwanga Gloria Buggie emabega ka omwala ba katambi akatambula. Akatambi ako nga tekanaba kutambula Gloria yabbibwako omuntu yali boyfriend we essimu. Bw'amubbako essimu Gloria n'agenda poliisi emu Saidi zebuziga na reportinga. Bw'amala okureportinga gwali mwaka guwedde ogw'emabega. Bw'amala okureportinga najja namutuukirira ne tunoonya gayi ng'ayina enamba naye nga bamutrackinga basemwa nga tebamufuna. Era nga nabateera qualifiance malabe Gloria ya reportinga mwaka ki. Ne trackinga gayi ne wabaawo omuntu yajja mu inbox yange muvubuka munyarwanda ate ne yakimukola muvubuka munyankole mularo nga bwola banzi muhima. N'agamba nti Franka manyi Gloria mukwano go bati nali n'omuvubuka bwati ne bwati nandaga video ng'ayina esimu ya Gloria nandaga ebintu byonna byali musimu ngamba Aisha nti ye nampe namba ya gayi ya Uganda gayi yali ayina right mu buddobo ne tracking gayi ne tumunoonya bwe tumala omunoonya twamutracking okumala ebbanga ne tumukwata juzi nga wanayise ndowooza 2 weeks. Mwe twamala omukwata ne tugenda ku poliisi yegundi ku Masaka Road awo babayita batya Masaka Road. Bwe tumala otuukawo ne twogera n'abapoliisi ne tubanyonyola ne tubalaga gye twalipotinga na buli kimu. Omuvubuka ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi. Omuvubuka olwo bamutuusa ku poliisi n'akaaba ne yeegayirira n'agamba Gloria madde nkusaba onsonyiwa nga bw'obimanyi. Omuntu omukwata n'agamba nsonyiwa n'omuleka nali n'abaana bange bamawulire. Abavubuka ne bagamba tetujja mupostinga nga bwamusonye tubiveeko. Ne bakkanya Gloria n'abala essimu yagibala $4,500,000 n'ata ku moko n'amubala expenditure center zatali n'okwata $15,000,000. Omuvubuka 15 agamba tazina inaumi agenda mu $10,000,000 n'amuwaka $1,000,000 so tumukashi ne tukola balance ne tukola agreement balance $1,700,000 ajazi mu aluvanyuma lwa myezi 2 ne tuvaayo. Kumbe Abitex yali ya reporting dda bwalumirirwa gwanga. Abitex waliwo ebintu bingi ebiri mu eggwanga but muve ku bantu ng'olumirirwa gwanga. Abitex bw'obanga oli gundi babayita batya promoting abayimbi sooka oyita omuyimbi oyo omutuuze ngaze Franka bwe ndaba omwana TikTok ng'akoze ekintu sooka mugamba ojja kukwatibwa kola bwoti wandiise Gloria Buggie n'omutuuza n'omugamba kyava bati okunoonya amawule ng'oganoonyeza ku muntu eyeekoledde erinnya lye from nowhere. Abitex kyokozeemu kibi. Oli musajja promoter akasente konya okaje mbayimbi toina business gyokola ndala naye tosobola kwagaliza mwana komera nti basibe Gloria ofuna amawulire. Oyinza ofuna amawulire atenga mabi ate mulimu abantu abatasomalaga kwatibwa. Oyinza okwata Gloria n'abanga okusirana okukonna kuvudde kwoyo Gloria gundi Abitex oli kyali wange oli mukwano gwange nkuwa respect era n'olwaleero ku machabe bwe nabitegedde lawyer wa Gloria nankubira nkubidde nongamba golwo kusabinga gwanga kulwanirira ngamba mugayi omuntu ya posting ebintu ebyo twamukwata n'owakana ningamba musajja muntu amukwata. So Abitex kyokoze kibi okukwata Gloria Buggie but tugenze ku poliisi Jinja Road ne tuwaya agreement Gloria yakola n'oli ne tuwayo buli kimu Gloria Buggie ne bamuwa bond ne tulaga ne simu yabbiba mwaka ki reference ya reporting wa buli kimu. So byebye ebintu ebibadde ku banchawo wamwe Gloria Buggie. Kituufu Gloria Buggie yasuze okadukulu kaffe ku Jinja Road nga kyamukwasiza omusango gwa tuyita ofuti Computer Misuse Act oba okukozesa bubi mutimbagano. Mujjukira mabega kaawo waliwo obutambi by'obuswebu byasaasanya omutimbagano ate nga bagamba nti yali ya Gloria Buggie. Tuvuddeyo ku poliisi era avuddeyo bamuwadde bondi but Abitex musajja kyokoze kibi ku bantu b'ofunamu ssente teyandibadde gwe ng'okwata Gloria Buggie wandivuddeyo omuntu omulala naye nga si gwe promoter waabwe w'abayimbi ate osibe Gloria Buggie kyokoze muganda wange si kirungi. Ngenda bateera waawe ekifaananyi kya reference mukirabeko ebyo ebiri ku Gloria wammwe naye nga avuddeyo bamuwadde bondi but Gloria teyatanudde bamubbako essimu ffenna tulina essimu zaffe but zirimu ebintu ebitukwatako as personally
ebintu ebyo oli bwakubako esimu n'abipostinga ate Gloria bwe bamubako esimu ya reportinga mwaka guwedde video bali bakagita juzi noza myezi ng'ebiri. Big up guys. Confirmed ekifaananyi bakimpeereza semwaye muyina but mwe abaana b'abanaku mwabagenda olugwamu banaye government babataginga mu video eno nganze Frank aba president w'abantu president w'aba TikToker nsabye abere ekyokulabirako eri banne but not Museveni mugenda yiga sungu bwe mba mukoze sobo temujja kuddamu manyira mukulembeze wa gwanga tulakwa muri ba people power confirmed is arrested semwaye muyina ekifaananyi bakimpadde nkiina singa mbadde kampala enkyambadde nkerawo mujja kakasa nti Museveni yafuga Uganda. Eyo meeting yabadde ya office of the president era tewali yabadde akkirizibwa kugirikodinga era yagirikodinze n'afulumya ebifaananyi ebyo office eno ekikolwa kino yantegeezeza mu butongole nti ekitwalidde ku mutendera ogwa indiscipline. Omulimu gwe gwamulesa mu Kampala. Yes. Kumobilizinga bageto. Geto people oyita bamusajja. Office ya president ekikola ekyakoleddwa ekyo fulufigo okujja n'abantu ne babikodinga ebigenda mu maaso mu ngeri ey'obubba ne babifulumya. Office ekyo ekituttenga it is at crime level. Bakikategorizinze oba bakitadde mu mutendera ogwa security threat. Era sijja kigenda wala kuba office yangambye nti omumaka olwokutaano ejja kunzirira mu butongole kiki kyegenda okukolawo ku nsonga eyo. Nagenza okutuuka nga office erimu abantu abalala. Meeting bweba bwetyo bwe yatambudde ng'erimu abantu abalala, erimu abavuma, erimu abarekodinga, eyo si nsonga yange. Eri nsonga ya office of the president. Era bwe banaaba baagala ogyogerera eyo issue yaabwe, eyo mbeera yaabwe administratively, era bwe banaaba baagala ogyogerako bajja kuvaayo bagyogereko mu butongole